nti ow'ekibanja ddayo ku kibanja kyo tewalajja kukwatako. Olw'ekyapa genda n'ekyapa kyo kikume bulungi bw'oliba oteesezza n'ow'ekibanja nga mufunye wiringi bbaaya wiringi seera nga n'akasente kamusanyusiza onoogula. Jako mubuuze nti ekiddako kiri kitya mu constitution era mu constitution ng'akusomeraako 237 sub article 9 gyetteeka eribawa obuyinza okufuna ebyapa ku bibanja byammwe. Ekyo ekiddako nazze wano kulambika constitution byeyogera ku w'ettaka ne ku by'ekibanja. Nazze wano kuwa eddoboozi lya pulezidenti yawa mu buwandiika ku by'ettaka. Njagala okukika tewali wa kyapa ng'alina ekyapa. Nze simanyi wajje mwajja kigambo nannyini ttaka. Mwenna ettaka lyammwe muno mu constitution kigamba nti ettaka lyammwe mwenna. Omu alina tenancy, omulala alina occupancy, kyokka mwenna ettaka lyammwe nga tena wa occupancy agenda kufuna ekyapa. N'olwekyo ekigambo nannyini ttaka ekyo mukigjeemu mukisazeemu. Obwenkanya bwe mugambye era obwenkanya bwe buno obulambikiddwa wano. Tewali wonna wano walaze nti no nannyini ttaka nti owa ettaka lya bannayuganda oba nalyo ng'olina tenancy. Tenancy abamu bagirina abantu bagirina. Obwenkanya bugamba nti ffenna mutukuume ekyenkanyi muki ku ttaka. Kati gwe alina ekyapa kyo nywera n'ekyapa kyo ate nga wooli tewali ajja kukukwatako. Ng'olina legal ownership oli mu occupancy tewali akukwatako. Ow'ekibanja obwenkanya bulina okubeerawo naawe obeereko tewali akukwatako okutuusa n'ofuna ekyapa nga constitution bwekugambye. Obwenkanya obulala bujja kujja ng'etteeka nga stability ku bantu okubeera ku ttaka kirina okubeerawo era tekijja kukyuka nga Yoweri Kaguta Museveni nga yafuga eggwanga limu. Nsanyuse kubanga nannyini ttaka ali wano ate alina ne munnamateeka omukugu ali wano. Bwe njogeredde mu mateeka nga sirina walala wendaze. Mu mateeka ago bwe mbagambidde nti mulina security of occupancy. Obwannannyini mu mateeka buli bwa mirundi ebiri. Legal ownership ng'olina ekyapa ne being in possession. Being in possession is 70% ownership. Era bw'ogenda wano nga UNRA etwala ekitundu kyo bagenda kukolerawo omulimu. Ow'ekibanja emusasula mmeka? 70%. Ow'ekyapa 30%. Ownership. Obukulu bw'ow'ekyapa lwakuba nti alina legal ownership ne possession. Bw'abanga alina legal ownership ne possession 100%. Kakati gwe olina possession, you are in occupation, gwe oli guaranteed under the constitution. Kati toyinza kuva eri ogamba nti gwe alina 70% ne guaranteed occupancy eya constitution nti ate gwe onyenyeze bw'oli alina 30%. Ekyo nekisoboka. N'olwekyo njagala bannange bannannyini ttaka bakkakkane bamanya abo abalina ebyapa anti nange mbuze nti abo abalina ebyapa bakkakkane embeera zakyuka.
mukyalina maanyi gali ge wagamba nti nze nannyini ttaka nze nannyini ttaka ekyo kyakoma constitution eno bwe yayingira mu 1995 ownership yammwe eri recognized kubanga it is a tenure kyokka ku tenure ku kuliko lyalina constitutional guarantee of occupancy oweekyapa talina guarantee of occupancy tewali wano ogamba nti owamayiro alina guarantee of occupancy no owekyapa owekibanja wekka ali mu possession bano kubanga nze nirako ekyapa mbagulidde ettaka enakawa definitions tezijja kukola twogera ku bantu bennyini abaliwo abantu abali ku ttaka wano wengenda kati okulaba n'ennyumba zino zengenda okulaba tewali n'omu ajja bakwatako oba olina status ki oba olina status Casta over on occupancy, President Yalaira to look after the social welfare of Ugandans. Kati ababatuddewo bakola emirimu gyabwe mwagala baddewa owananyini ttaka obawadde settlement plan ki tetwobud by the realities of the day ne constitution eno bannange ekintu nazze kukimala ekintu kimaze alejja bakwatako Okay, ngabo yambiye president yagamba nga bikyacho wali abakwata. Amina. Ate basomedde constitution, basomedde amateeka, basomedde ebiragiro bya president. N'olwekyo bwe bagamba ne court order ne bwejja ebeerina kuyita wa RDC ate zijja kuyita kubanga order eyo ebeemenye constitution ebawo awo ennyumba ez'ettaka familia ya boss amu 12. Familia ya mwamini